tuleme nnyo kunyumirwanga kwogera kigambo bid'a. Waliwo ebintu bisatu obusiraamu tebukkiriza musiraamu kubifulumya ku lulimi lwe illa ma'a dalil. Kuyonga waliwo buki obujulizi obwenkukunalo obulaga nti omuntu oyo ddala kyoyogedde kituufu. Bantu bangi bakyogera nnyo, hatta n'abawalimu bagwa mu nsobi empitirivu. Ekisookera ddala takfiru, okukaafuwaza omuntu, okukaafuwaza omuki omuntu. Eyo taamu temala gakozesebwa ku muntu okujja nga olina obujulizi obwenkukunala min alkitaabi wa sunna. Akaafuwaza kubanga ye Allah ne nabbi, so sigwe. Niyo omuntu agenda n'ayita ku muntu afuuwe tasigala naga ekisajja ekyo kikaafu, sigala takaafuwaza omuntu. Takfiru okukaafuwaza omuki, tomala gakaafuwaza omuntu ga nti oyo mukaafu. Ekyokubiri tabdi', oga nti oyo munabida. Bantu bangi ku mulembe guno boogera bid'a, yo bid'a, yo bid'a, yo bid'a, okwogera ku muzindala yo bid'a, okwogera ku kye yo bid'a, mukoze bid'a, mukoze bid'a, okwazina emirundi ebiro bejjuma bid'a. Aina albid'a. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yateekawo okwazina okwokubiri lamma tas'at almadina, madina bwe yagazibwa. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa ar-rashidin. Kati Uthman yali min alkhulafa ar-rashidin. Nabi yagaa nti mwekwate ku nkola yange n'enkola yaabo abameka abaana bakhulafa. Leo yagaa bid'a, kwazina wo yazina emirundi ebiri bid'a. Abantu bid'a abamalaga kiyisa ku lulimi kubanga kullu bid'a dalala wa kullu dalala fi an-nar. Oyogoga nti muna bid'a olina kyomutaddeko obusharia kyetegeeza woga nti hadha min ahli bid'a. Ekyokusatu tafsiq, kugamba omuntu nti oyo mwononefu. Ebintu ebyo bisatu tubyegendereze byakabenje byetaagisa obuki obujulizi nga bamanyi bamaze kutuula ne balaba ne bekkenneenya. Naye ffe twanguyira buli kimu oyo mukaafu, oyo munabida. Ebintu tumuleme kubyanguyira nnyo, kati si buli kyolabye nti ekyawukana kyotakoze nti bida. Waliwo omusiraamu omu, abasiraamu bagenda ne bateekamu tetujja giyita imaani kaali wabula jahali, butamanya bugwagwa. Oli yagenda n'alaba nga ye mu lutazimu nnyo ku sunna, yeekwata nnyo ku sunna kabiliya ne baadiya. N'alaba omusiraamu olumala okusaza bw'ati salaamu afuluma, tasaala ki? Tasaala sunna. Naga ekisajja ekyo kyononefu, kinabida, tekisaala na sunna. Kaifa hadha? Omanyi oto bazisaalira waka, kubanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la taj'alu buyutakum makabir, sallu fi buyutikum la taj'alu buyutakum makabir. Musaalire mu mayumba gammwe, nyumba zammwe temuzifuulanga limbo. Tulifena yali ategeeza swala za sunna. Swala za sunna ogisaalira waka yesinga amadaala. Naye gwe wategeera otya nti bw'aba afulumye bw'ati n'amala okusaza salaamu agenda kusaalira waki? Naye oli n'ayatula ekiganaaga ekisajja ekyo kyononefu kinabbe tekisaala na sunna. Kati ekigambo bid'a bwononefu, kugamba nti gundi mukaafu, tuleme nnyo okukyanguyiriza kiteeka kuba ki ku bantu. Ye nasiha yange gye mbalambidde. Naam.